mukwaniriza ku lutimbo lw'emirembe Salam TV. Download MTN TV by Afro Mobile osobola okugoberera program zimba ensonga ezo zonna obeere ng'oziraba bulungi nnyo. Osobola okufuna entertainment, sports n'ebintu ebirala bingi by'osobola okufuna ku MTN TV by Afro Mobile. Giteeke ku simu yo, osobola okugenda ku Play Store n'ogijjayo, osobola okugenda ku Apple Store nayo n'ogijjayo ne tubeera nga tusobola okuba nga tutambulira wamu. Omulembe gwa digital, omulembe guno gwakyuse nnyo, beera n'essimu seereza, teekako MTN TV by Afro Mobile. Gw'osalawo ki ky'olaba, gw'osalawo ki ky'owulira, gw'osalawo ki ky'oteeka ku simu yo. Nga tuvuddeyo eyo obadde okyatuyisaamu mu bipimo. Mu bipimo. Kakati ekisookera ddala buvunaanyizibwa bw'oyo afulumya amaloboozi agayiza okutawaanya abalala. Otegeeza nze nina emizindaalo oba gw'alina emizindaalo ngitaddeko awo ku kkubo, abalala tebayina naye n'enfulumya sawundi nga y'amaanyi. Kati buvunaanyizibwawo okubeera nti gw'oteekawo akuuma akapima amaloboozi g'ofulumya eri bali, era ne kabeera n'ekyuma ekijja okumontalinga ogamba nti wano nno tulabika tugenze tusseseeko eddoboozi lyambuse nnyo. Kubanga bw'obaga gwe akuuma ako tokayina, oyinza okubeera ng'essaawa eno olina factory ng'erimu ekyuma katugambe nti kikuba buwunga, ng'ekyuma ekyo wakijja India, kiina noise level gye kikola ki gye kifulumya. Olw'okugenda ng'otereeza emirimu oba ogikyusakyusa wano na wali n'oleetayo ekyuma ekirala nga kiva China, ate mu kutereeza era emirimu n'oyongerako n'ekyuma ekirala nga kiva Germany. Kakati buvunaanyizibwa bwo okubeera nga gugamba nti ekyuma kino kye naleeta kino kireekaana okusinga kiri oba kiri tekireekaana okusinga kino. Kati ate oli yaawuliriza si buvunaanyizibwa bwe, yajja kuleeta buuleesi kuuma kapime waagambe nti ono omusajja nga ndeekaanira. Kasita anaapima nga waali waakwebaka ng'alaba nti point of reception ye waali waasula asussa mu 5 emisana, ajja kujja agambe nti owange otuleekaanira. Ayina olukusa. Naawe oleeta akuuma ke ewuwe oga mbadde simanyi bulijjo wali kandagaana mu 9 mbadde simanyi tiziwera 5. Okitegeera? Kiba kitegeeza oyo yenna awuliriza ayina olukusa olugambako. Kuba yagenda okucomplaining. Kakati gye tubeera gye tuwangalira ne tuvaayo ne tugenda mu mafactory gye tukolera. Mu mafactory waliyo ebyuma ebireekaana bingi. Bibeera bingi. Jjukira nti ffe oba etteeka lino lyo likwata ku omuntu ono awulire eddoboozi eryo anyigirizibwa kyenkana ki era gwe tutunuulidde okuba nti ali mu mirembe. Mu factory amaloboozi gabeerayo mangi. Kakati bano bakuwa nti eddoboozi bwe libeera mu bungi bwe buti, omukozi wo teyandibadde nga aliwuliriza lugenderevu continuously okumala ebbanga bwe liti. Kyekyo lwaki amafactory gabeera ne shift. Ne bwankwadde ng'omuntu yandibadde tannakoowa, ekyeddoboozi obuloboozi kisobola okubeera nga kyo kyennyini kimusindika mu shift. Eddoboozi eriri ku decibels 85 omuntu owa bulijjo lye yandibadde awulira ku shift emu hours 8. Berisukkawo ne ligenda mu decibels 88 yandibadde taliwulira continuously okusukka essaawa 4. Era mubeera ne factory ng'ereekaana nnyo, omuntu beera nga abeerako essaawa 4 oyo n'avaako ku mashini eyo, ate omulala n'ajjako essaawa ezitasukka 4 n'avaako ku mashini eyo, ate omulala n'addako. Kati be ligenda nga lyeyongerayo 91 hours 2, 94 hour 1, 97 dakiika 3. Waliwo ebintu nga bireekaana nnyo nga olina kimala ku seconds ntini, dakiika ntono nnyo. Yitawo buyisi tambula genda. Okitegeera? Kakati ebintu bino bw'oba abantu bibagambye, omusajja bayinza omuteeka mu mashini olw'okuba nti alina amaanyi ye akyasobola okukola, naye ate ne batamanya nti ate amatu eri munda n'obwongo kiina effect ku byo. Era waliwo n'amaloboozi nga bw'ogenda mu decibels 109 ng'omuntu bamugamba nti eddakiika tawezaako 2
kuba amaloboozi gayitiridde nnyo. Kati waliwo amaloboozi nga manene nnyo ga kigunda bugunzi nga bw'ogamba nti twasa mayinja. Twasa mayinja erina kuba blast ya mulundi gumu nga tegenda kubeera awo nti ekola ki kuba nnene nnyo. Tebaagala kibeere nga kireekaana okumala ebbanga. Akantu ako wali okawuliddeko. Ate kati amateeka bagamenya olw'okuba nti bano abawuliriza waliwo ako basooka okuteekako akaleekaana. Ye alamu. Kakati bo basobola okuba nga bakimanyi nti kano obunene bwako tetulina kusussa seconds 8. Naye okawulira n'eddakiika neewera. Andi kati kayinza okuba nga tekaweza ddakiika 2 nga kawala (1.5). So eyo ensonga nayo nkulu nnyo abantu ogitegeera nti bw'oba oli mu factory ng'ereekaana waliwo hours z'otalina kusussa ng'oli mu ddoboozi eryo continuous. Kabi ki akali mu maloboozi amangi eri obulamu bwaffe nga fe abatunuulidde eby'okuzimba? Kaakati tujja kutuuka eri mu maaso tuwuze lwaki etteeka lino baaliteekawo, gituwe obubi obuli mu kubeera nti omuntu abeera exposed ku maloboozi gano ag'enjawulo. Okubeera obubeezi nti togenda kwebaka ssaawa ze bakugambye kwebaka nti ziri 6 kikumala okumanya nti mulimu akabi. Kituufu. Okubeera obubeezi nti oli mu library osoma ne bajja ne bakuleekaanira ekimoroka ekiranga ekivulu ne kipaakinga ku dirisa ya library ne kiteekamu. Library bebanga wabadde wakumalamu essaawa 2 ogenda malayo eddakiika 3 oyinza okumala eddakiika 3 n'ogamba nga tokyayina byakukola. Kitegeeza nti nno teweetaaga na kumanya kabi kyakalimu olwedde mwe tuwangaalira era buli omuntu yenna akimanyi nti muno mulimu akabi. Tugenda ku ddoboozi eryokusatu eri regulated. Maximum permissible noise level for impact or impulsive noise. Impulsive noise kiki? Kakati waliwo okubeera nga nabagamba nti waliwo amaloboozi agaggunda obugunzi bino biwuufa oba wuufa oba balina bye bakoona nayo mashini ekoona oba byuma bikola luguudo birinako eyo hama ekoona. Katotegeeza ne bano abakoona abakuba ttindo mu bizimbe akoona bwati nnyondo dda. Kakati okusinziza ku bunene bw'eddoboozi nti lyenkana ki obungi beekoona bweti ako kanene naye ate beekoona ako katinimu. Kakati obungi obwo bakugamba mirundi emeka gye wandibadde oliwulira olunaku obutabeera nti oba ofuna obuzibu. Decibels 140 omuntu teyandisusiza mirundi 10 omulundi gumu omulunaku. Kati lindako nkuba ttindo ndi mu kuba wengenda kuyisa payipo eyinza okuba nga eri mu decibels nga 6 nga tekirina buzibu naye tugamba erifuuse bbi gy'oli. Decibels 10 waakiri emirundi 140 emirundi 10 gye zigenda okuba nga zikka n'okukkiriza okuwulira emirundi emingi. Ddoboozi eri ku decibels 12 dooti eyo ekoona basobola okukkiriza wakiri emirundi kale ne beguba mutwalo. Kyekiri ky'obuuzizza omuntu senga abadde ng'ali ku typewriter zaffe ziri enkadde ezikuba ezo oba ali ku kyalaani ekyo ekijja kubanga oli yandibuuziza nti emirundi omutwalo omuntu asuubira ate ziweza olunaku. Kisoboka okuba nga mashini eri y'amasannyalaze. Kati bano abasqueezinga amakubo waliwo buno mashini obutono obw'omukono. Kati buno kabeera nga kaleekaana nnyo ng'omuntu oyo tataddeeko kyakumatu ku mashini kwenyini bagamba eri akakozesa n'awulira aba nga akali kumpi nga waali bw'apima eddoboozi lisukka decibels 140 ku mashini kwenyini bakuteerako nti nno 200 knocks oba hammers per minute. Kitegeeza nti buli minute oya gundi 2 kitegeeza eddakiika 10 ejjuba emirundi 2 kane regulating nsigale nga ndi muki. Ne tugenda ku gundi endala waliwo site eza construction nayo zirina noise levels emisana n'ekiro kubanga zo tulowooza nti ziri ki
waliwo ezizimbibwa emisana waliwo ezizimbibwa ekiro nga ziri continuous bebe eri mu residential area era ne bawaawo decibels 6 bebe eri mu industrial ne bagaa kale osobola okulekanyako era kino ekya industrial njagala abantu bakiteekeko essira oli yeebuuzanga nnyo ti naye lwaki ebifo bino bibeera mu disco bibeera mu industrial area kubanga mu industrial area ekiro bakukkiriza okulekanyako ennyo okusinga mu residential area kati nabo kababeere eyo batumbule basobola okutumbulayo ne wataba awajja baga nti waye nga mutulekanyiza kubanga ne wali factory ereekaana ne wali erekolaki so nga bwekiteeka mu industrial area kitegeeza nti nno okoze eki oba already abantu bamazeeko emirembe tulinayo ne noise control era mu bifo ebisanyukibwamu era bisenga kiba kiri mu industrial oba kiri mu residential area tulina noise control mu bifo by'okusinza emizikiti ekereziya ne church era nawo baregulatinga sawa mmeka ne mmeka kaakati nga bwe nagambye emisana waffe wava ku ssaawa 12 ez'okumakya paka 4 ez'ekiro obwo misana so omuntu ku ssaawa 12 ez'okumakya ali waddembe okuleekaanya okutuuka ku 11 wano so sigamba nti kati aleekaanye ayite nawo okusinza mu kifo waati asobola okusinza mu residential area obutasukka decibels 6 mu commercial obutasukka decibels 75 oba mu industrial obutasukka decibels 85 kitegeeza nti nno baba bakutaddemuko kalimiti kubanga tugenda kupima eddoboozi lino okusinziira kwa ali nearest awulira era omuntu oyinza omugamba nti baba oyagala kuleekaanya nnyo gula eka zo nga 5 omuzindalo gwo guteeke wali wakati nti bwe gunaaleekaana agenda okusooka okucomplaining ali ku endi ya eka 5 oba 25 ayinza okuba nga ali walako ng'akawulira nga kanyenyenkule ng'eddoboozi terigenda mumukola ki terigenda mumukosa kaakati muno ne twaliramu ensonga enkulu ennyo eriwa abantu bakomplaininga nnyo ku bimotoka ebireekaana zino zisubalu emmotoka ntonaluka ku subalu ne loole be beeyitawaawo ng'erinnya olusozi ereekaana wali sinotulaka ne takisi ennyini sinotulaka ekuyisaako eddoboozi n'owulira n'ogamba bannaye akati abatulaba oba abayizi baffe naye bagamba nti omusajja oyinza omugamba nti ng'atuleekaanyizza naye ng'ali mu bipimo bye ebikkirizibwa emmotoka ye okufulumya sitteeka nti buli mmotoka ereekaana ojja kgenda ogicomplainingeko nti ereekaana emmotoka ezo baziteekako emmotoka ezo ziri regulated mu bipimo okuviira ddala ku mmotoka entono y'abapasenja 9 oba zino ezaffe ez'abantu 7-8 nga n'ekifo kya drive kibaze bayinza okuleekaana kale paka mu 7-8 obuyuniti waffe buli naye tebakoma ku eyo ne bagenda ku mmoloka eya pasenja naye nga tesukka ttani 3 okutikka ne bagenda mu esukka ttani 3 ne bagenda mu nnene eza goods esukka mu ttani 3 kitegeeza nti nno ono nga tonnamugamba nti nno akuleekaanira olina okusooka okubuuza nti emmoloka eyo okuleekaana kwereekaanye kumala oba kuyiseewo ate ekirungi ku mmotoka nti eyinza obutasukka dakiika 2 ng'ekuleekaanira kubanga ereekaanye neeyitawo n'egenda kakati ne tugenda ku kiwabadde obuuza mines and quarries era nabo ne babeera nga bali regulated wano program zimba decibels 14 ekinene nnyo olunaku lwali tuli ku maloboozi etteeka eryogera ku maloboozi mu kuzimba etteeka eryogera ku maloboozi mu kuzimba lyeteeka lye tulimu olunaku olwaleero era nga tutambudde nno kati bano abaziteekamu obubaati ne zibwatuka nnyo
zibeera bayisizaawo babeera amenye mateeka. Kakati okubwatuka okwo tuba tukujja kuzzaayo ku eri gye twayise impulsive nti ewaatuse emirundi emeka kubanga ewaatuka nnyo naye gwe osobodde ojjuwulira emirundi emeka mu kadakiika ako kubanga bagambye nti tosukka mirundi bwegiti inedde singa obeera nga oluguudo abantu balufudde kyakuzannyisa nga ziyitawo ezidde ne balusiba n'oddusiba neziba papa kati oyinza okugamba mirundi nti nze bwembaze emirundi gisusse 1,000 ate nga bwenkwata akuuma kange akapima olwedde twasusse dda noise level ekkirizibwa. Kati oyo aloopa asobola okugenda ku poliisi muteeka mu ekiri wajja oloopa kuba eri emabega twasooka ne tugamba nti buli kifo kigenda kubeera ne kye bayita environment committee ne wabeerawo local environment officer ne wabeerawo mulaba muyitaani wano mu tteekeera abantu mwebali wajja olina okuloopa mwebali wawa osobola okuddukira. kakati ne tugenda ku kisembayo oba ekidirira ekisembayo nti amaloboozi gano go tugasuubira kuvaawa gava mu biki kubanga oyinza okuwaaba omuntu ng'oba oli awo eddoboozi lyafulumizza teriri mwago gwomuwaabiddemu talina nsobi gyakoze gasobola okuvaawo. Tusobola okuwaabira omuntu senga atuleekaanira okusukka eddakiika 2 ng'amaloboozi gava mu bintu bino wamanga byebiriwa okuba olwali okuseka okuba engalo okuleekaana okuba eŋŋombe okukoonakoona okufuuwa effirimbi n'okuyimba. Eyo kategori emu oyo nsobola muwaabira kasita opima nga okakasa nti aleekaanye oba asese nnyo okusinga ku ki okutunda oba okulanga ebyamaguzi ng'oleekaana obanga okozesa emizindaalo. Nsobola okugamba nti omusajja oyo buli lweziwera ssaawa 11:00 ateekaanye ebintu kati ng'aba abuza eddakiika 3 zokka ate okuweza 12 sishu noyize ekyuke abadde akkirizibwa 6 kati akkirizibwa 65 kati omuzindaalo gwe asobola okubeera kati aguteeke mu 6 naye ng'alinze bulinzi wali kutunulira kalimi ka ssaawa kabeera 12 n'agukola ki ojja kusobola muwawaabira. Operation of any equipment in connection with construction ekyo bwe kiba kivaamu amaloboozi era oli omuntu ayinza okusinziirako n'agamba nti oyo atuleekaanira. Waliwo ebivaamu amaloboozi nga fireworks explosives naye nga tebiri mu construction. Wama kyova olaba ab'ebyokwerinda bagaba layisensi omuntu nga nakuwa fireworks oba ku mukolo oba kumalako mwaka oba ku mubivvulu kitegeeza nti nno bino byonna omuntu aba alina obifunirako ki license. Kakati ebivaamu amaloboozi ag'enjawulo ndowooza tujja bitunuulira kimu ku kimu kituufu kubanga abantu babeere nga bamanya ddiiro basobola okuteekayo okwemulugunya nti oyo andeekaanidde okubeera nti nno ojja kuteekayo okwemulugunyako naye oli agambe nti nedda nga wabadde obulayo just kulindamu eddakiika 2 obudde bukyuka okuva ku bw'emisana budde ku bw'ekiro bw'ogambe nti oyo andeekaanidde. Tetusobola kusukkawo wano okuggyako okwagaliza ekirungi obubaka obusembayo obubaka obusembayo nti n'ebintu bino bye tulimu ebyamaloboozi birina abakugu baabyo ffe tubasunirako busunizi kubanga oli eyo oyirayo ekintu kyonna ky'operatinga nga kivaamu amaloboozi noonya abakugu mu maloboozi bajja kukuluŋŋamya bulungi obeere nga emirimu gyo gitambula bulungi naye nga mu by'okuzimba nabategeeza nti omukugu akulembera ttiimu y'abazimbi nga nannyini kizimba omutwaliddemu bamuyita architect noonya architect ate yajja okutuusa ku bakugu abalala omuli n'abakugu abamaloboozi. Mukkirize tugenda basibulirawo olunaku olwaleero tubatumidde mwenna abalaba puroguramu eno abakomentinga ababuuza ebibuuzo olunaku olwaleero bwe lutyo we lutambudde oba tulabira boolabako eyo
mubukkirize tubasibulire wano mweraba.